Hoteli ya masanyo program jola banagambe lunaku lwaleero tuli ku plot 8 256 Mondays ndino omuyimbi owakabi amanyikiddwa nga King Michael ngakaba ku stage katsoke tumubuuze katubulire ekintu kiri kiti akusaidie olunaku lwaleero muganda wange ogambo ki ndia omugamba mutya mwana abalaba program eno mwe bali kubeerako ne mulaba bayimbe bamwe abakabi ate ne mutegeera ne bikwata mu entertainment. King Michael night eno gisanze otya ya 256 Mondays wano ku plot 8 lwaleero 256 Mondays ya DJ Shell nungi nnyo nti abantu bajagala bali well organized te ne sound nungi DJ balungi Shell akitegeka bulungi kaga omuyimbi ogenda okujja nga bafans bo bakulinze kuba Shell akiranga bulungi nnyo so kyakabi nnyo era tunyumiddwa nnyo abawagizi bange mwenna abanyumiddwa mukono olimbo olupyansika nakomyo mu music industry kati kuba awo nyine DJ Michael owa King Michael bana Uganda bandiagadde okumanya omwaka batugula ate nga twawuliddeko ku tune yeri nga yatukulisa mu COVID bandetazo okumanya wawo balaza ogenda bavuga otya 2022 eno abawagizi bange mwenna abali eyo abali mukundaba nina album erike nyimba nyingi empya kubanga naziwandika mu COVID yo era nimba nungi nnyo ndowooza muzirabye bwe nsumuluddeko olumu lwaitansiika abantu balwagadde nnyo kuliko endala nyingi nnyo ate nga nasose ne mbakulisa COVID video yamukulike COVID eraga nti King Michael abadde abafaako ate nammwe mbadde mu misinga kyova olaba omuntu osobola kumala gajja gagwa mu ddiiro nga tolamusizza abantu bo banga tobabuuzizza kyova olaba nayimbye nti mukulike COVID tubaddeyo nga tuba misinga nammwe mbaddeyo nga mutumisinga ndyoke nsumulule n'ennyimba endala nasazeewo kuleka office ya umma nensalawo ndeke politics concentrating ku music kuba byonna byansanga mu music so ate abantu bali banyivu kuba politics ali sided kati nga yawulamu abawagizi nensalawo kati mbakube bukubi ngoma paka ku show yange y'omwaka ogujja erugogo kya Dondo Rugby omwaka ogujja abawagizi bange mwenna gye muli mutereka akasente kamwe nga ka King Michael omwaka ogujja nina big concert kati njagala bawa bwe muziki pose ne listeners party nyakuyita abawagizi bange bawuliremu mu album yange mpya mbayimbiremu basobole okutegeera kye bajja okulaba next year. Muganda wange nga tumaliriza interview eno bubaka kibo wandiagadde okuwa abafani bo nga tuggala n'abalabi ba Baba TV abalabi ba Baba TV mwebale nnyo kuba TV eno mujje kuumirako Baba nange njagala nnyo n'abawagizi bange mwenna obugambo obwembawo obusembayo muve mu biri byonna ebibaddewo muve mu bino ebibaddewo Michael nakomyeyo kuba music era wonna woolaba baana eriko King Michael olaba ekipande kiriko King Michael jangu olaba ennyimba enkadde n'empya kuba natandise okusumulula so I'm back like never before. People have been missing me. My fans have been missing me. Abadde baga Michael wagwa Michael kinenga nze n'ennyimba zange empya nziterese nga ninda time yange kati time yeno mwebale kumpagira munoonye obuyimba bwange mugende ku YouTube channel munoonye oluyimba lwaita mukulike COVID munoonye ensiika naye gyali kati musobole okwagala ennyimba za Michael n'empya endala zijja so I'm back ngenda bawa buwi muziki man. King Michael omewuliriddeko tovaawo katuyongera okulagala bukimengere kitambulamu tuli wano ku plot 8256 Mondays the king is back tovaawo